Twepiche TV nga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing o liking atela o sharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye. Tusabala bana mawulire mu press conference esembayo Kwepicha ero Kwepicha kona tukusazizaamu bakancha tewabageza nakikola leero kijja kuba olunaku lujja kuba lwanca vimba so yonna gye tubadde tusobeza mujja tusonywa naye nga tubayise enca wano wenyini okuyingira omutwalo gumu by ssaawa 8 gates zijja kuba open so mujje kintu tukwasaganya kamba w'omuyimbi ababuzeeko njasooka otwala okwebaza bafaani bange abampushingiddeko show nebaza abayimbi awadde wiringi okupushinga sheno nebaze basaponsa bange bonna A's Postbank Wendi Ababet Ambo Management Pepsi buli ansupporting nze sijja bamalayo mulimbe esobola okwerabira nenja bajjukira enkya nebaze bannamawulire okubanga musalako wona wembaagalira wengambira mbu omwe nga mugamba mwa so kyakabi nnyo nebaze TV zonna radio zonna ezipushinze sheno okutuuka olunaku olwaleero ekirala nebaze ne Katonda okutuwa obulamu okubanga tusobodde otuuka wano yaman so olunaku lwanca teri kulanga kulala byonna tubikoze ebisigadde bya Katonda ffe tukoze omulimu gwaffe buli omu akoze ogugwe tulanze twesudiyiza tuzalaye bye tuzalaye tukoze kye tulina okukola tukoze rehearsals tukoze buli kimu kyenyinza obbagamba ekisigadde kyabawagizi kusalako ku lunaku lw'enkya wano wenyini erugogo cricket oval yamani mujje mbayimbire mbaweereze mbasanyuse mbamaleko stress yaman so nga bwe mbagambye gates ziri open saa 8 abayimbi abatono mwe mujje muyimbe kozi ne gravity ayina we yatandikira naye bwe kasita ziwera ssaawa 2 kasita ziwera ssaawa 2 abayimbi abato bw'oba oluyimba lwo terugendangako ku countdown totawaana because budde bujja kuba bw'amaanyi nnyo gravity agenda kulinnya ku stage ssaawa 3 paka ssaawa 6 so expect a massive 3-hour performance twakwebaza abasponsa baffe mwebale nnyo namwe mujja kufunayo akadda okubuuza ku bantu basically kyekyo nze omulimu gwange ku managinga na muyimbi na stage so abayimbi mwenna mujje ate mubeere smart ate muyimbe ennyimba ezituwesa ekitiibwa ng'okwepicha kwekuba bifaananyi so tojja n'owemulira ku stage yambala bulungi tuyimbe kintu tukikube otherwise bafaani tubalinze enkya tukikwasaganya weewaawo ebibuuzo 5 byokka byenjagala pictures till tomorrow okwepicha kuba bifaananyi tusuubire security y'amaanyi wano nga ntesime yangu kwekuba ekifaananyi teri agikwata bana security eri very tight byonna ebitongole twabituukiridde bya security omuli city poliisi Mujje military babawusazi manya buli muntu agenda kuba safe n'ekintu kye kyonna kyazze nakyo ogenda kuba safe n'essimu yo n'akasawuko ne ssente zo so manya oli safe kuba mubita bawaka yaman okuyingira sente ntini ekibuzo wakimbuuza ne yesterday okuyingira mu Kwepicha kuba omutwalo ogumu sente ntini nnyo ziri affordable buli muntu asobola okwaffordinga omutwalo ogumu okujja okulaba abayimbi bya Uganda bonna bakomediani bonna sente ziba nti mutwalo ogumu VIP emitwalo 3 tebe zange tezinaggwawo ng'abayimbi abalala bagamba table sold out zange zikyaliwo okyasobola okugula table in case oyagala kutuula nga kiboosire table ya $3,000,000 tusobire family yo kubanga nayo eri wano mu Kwepicha kati ate family yange ebeerawo buli kaseera gosubira ate leero ku mukolo gwe nyini kuba gwe kusigegeno sembayo kubeera Lugogo show yange nesembayo e Lugogo sigenda kudda Lugogo asitanji mala wano ngenda noonye wantu ewalala bwe tubadde tufunye nakivubo banamboole sidda mukola show basabye airstrip kololo ntini ekyo ekisaayi kibakanga bukanzi naye party esinga ya parking bo balina ebateeka butenti bwabwe ne bwekyanga
ntini nnyo toyinza comparinga airstrip ku Lugogo wano wetupimira amaanyi amatuufu. Ekisaawe kino omwaka oguwedde kibaddemu ebyafaayo bingi omuli n'enkuba okutwala zi stage n'ebirala. Gwe ebintu bino hazards ozikoze bwalwo ne stage gye twali tulabangako eyajja wano wagwani stage kiye mutalabangako yali yajja muno eri yajja stage nejja omuliro bagireeta bagirabangako yani ya spice dara yali stage nnungi naye ya delivering ekintu ekitali kirungi. Ye stage yali yakabi naye y'omuyimbi mwali munyegenyege yamani ate ebintu bya stage okugwa ebyo bya Mungu tegera si byange sinza asalawo sinza aleeta enkuba sinza aleeta omusana ebyo bya Katonda nze nkola kyensobodde okukola era ne Dr. John Chameleon yakola buli kye yali asobodde okukola ebyo Katonda ye yabireeta we wawa abamu abisibako nga mumanyi bannamawulire mwagala nnyo entalo yamani naye ebya Katonda subiremu eno concert eri atakuwadde drop buli muyimbi ambeereddewo era bampoze ebbanja era bammanja. In fact nja kubeerayo buli muyimbi ambeereddewo kubanze nga yimbagambye Lugogo njikoma mwaka guno bwe mba nakivugo tebagimpadde oba namboole nja sigaza kuyimbiranga ku bayimbi bakyali bange abambeereddewo yamani. abayimbi babanga bakubeereddewo bayimbi ki abatagenda kulinnya ku stage ya Gravity ng'omaliriza abayimbi atagenda kulinnya ataliiwo kuko abayimbi bali abamu bajja kuba ku country abamu tebaliiwo abalina shows abwe ataliiwo ajja kuba naye yenna ali e Kampala kimukakatikako okubeera wano. Trab Entertainment erina omuyimbi gwekoze gwogenda okuleeta ng'erugogo teri gwekoze lwaki tolekozeyo nange nkyesitula yaleka nitandika ositula abalala nange nkyalina olugendo lwange oluwanvu stage gye tubawaddemu eyagalire ebirungi byotuuseeko nebyofunye mu music industry kololo ogikubye emirundi 2 mu mwaka kyogamba yes Lugogo laba wopakuka kumvuma Lugogo era nakyo kisoboka lwaki tokolayo ku bayimbi oba toweeyagalizanga gw'omuntu okweyagaliza oba toweeyagaliza okuba nti ebirungi byo of course neeyagaliza nga naye weeyagaliza omuntu yeeyagaliza wano gwe lwaki toyitayo abaganda bwe kiba tebaliyo abakusinga okuweereza amawulire bwe bali wano ani muganda obaleete wano nabo batandika okukola omulimu gwokola oyo si muganda oyo mukyalawo kimanyi omulala kale weewaawo twesange enkya mu Kwepicha concert okuyingira mutwalo gumu VIP esatu era kanyongere okwebaza bannange basaponsa bange nga mbakwata ne mu ngalo abantu bonna abaagala okugenda ku Wendi olunaku lw'enkya jangu ne national ID yokka tujja kuteeka ku Wendi otandika okukola emirimu bajja funa n'omukisa basaponsa banyonyole eggwanga ng'engeri gyogenda ku Wendi easy recruitment. Yes, mwenda bagala emirimu mu Uganda wetule enkya registration ya bwerere mujje mu bungi tubagulidde ne tickets 10 abantu first 100 early birds they are going to get themselves 100 the tickets. Gwewe nanga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.